ebiseera ebisinga buli lwentuntu ya dictator Yoweri Kaguta Museveni nga yeeyita general nga yeeyita Ssaabalwanyi nkwatibwa ennaku. Yoweri Kaguta Museveni nagamba dde abantu toli general, you a coward, toli Ssaabalwanyi, oli Ssaabatemu, Ssaabayeekera, oli Ssaanya. Toyinza keera ku makya n'ogamba nti oli general, ne general omulamba n'okkakkana ku mukazi n'omukuba n'omwokya paasi ate naabeeko omukazi nga munnamagye naye omukazi civilian. Olaba n'omusajja ewaka atalinaamu yadde training ya mucaka kiba kive nnyo, era ne bagenda mu kkooti amaanyi g'omusajja nga bakutunuulidde ne bagamba nti otulugunyiza mukazi wo oba omukubye wadde oli civilian nga n'omukazi civilian, basigala beewunya omusajja esadda likagwa ensonyi erikkakkana ku mukazi ne limukuba. Kakati eyeeyita general n'okkakkana ku mukazi n'omwokya paasi n'omutulugunya n'okola biki tokomye kumutulugunya n'omutuusaako ne buliisa maanyi. Yoweri Kaguta Museveni, you are not qualified to be called a general. You were coward. Oli coward yawedde emirimu, oli musajja mutiitiizi. Olaba otuuka ku extent eti omukazi awagira obuwagizi Kyagulanyi agamba obugambi nti Kyagulanyi oye atalina yadde empiso gy'otidde nti egenda kukufumita n'omukakkanako n'omukolako ebikolwa ebyo. Dictator Yoweri Kaguta Museveni, you were coward. You are not a general. Tokkirizibwa yadde okweyita owa LDU, tokkirizibwa yadde okweyita owa defense ku kyalo. Oli musajja mutiitiizi. Nkiddamu, oli musajja mutiitiizi. Tewaliyo general mutuufu asobola okukakkana ku civilian n'amukuba emiggo n'amwokya paasi n'amutulugunya ate n'amutuusaako obuliisa maanyi. On top of that, civilian nga yabadde mukazi ng'okeera ku makya. Mbunaawe oli jeno wawa gwe, oli jeno waawa mbu yeeyita Ssaabalwanyi, oli Ssaabalwanyi waawa, oli Ssaabalwanyi waawa, oli Ssaabatemu, Ssaabayeekera. Ge amannya g'olina okweyita. Nkusaba ssebo boddamu okwogerako eri abantu, stop calling yourself a fighter. Oli Ssaabatemu, Ssaabayeekera, Ssaanya. Oli musaanyaawo otuuse ne ku extent esaanyaawo omukazi obukazi ng'okeera ku makya. Bunaawe oli general agire emikono gye agiteeke ku mukazi. On top of that ng'omukazi civilian. Bunaawe oli general, tosaanidde yadde okweyita general. Era bannamagye abatuufu mbasaasira Bajjeno Katumba Wamala, mbasaasira kamukeera ku makya ng'oyo yeeyita mbu ye muduumizi wammwe asobola okukakkana ku mukazi n'amukuba emiggo ng'ate civilian atalina yadde empiso yadde ekisi. Ng'oyo ye Ssaabaduumizi wammwe, oyo atalinaamu techniques ez'ekinnamagye gyonna. Ti munnamagye talina kulumya civilian, alina kukuuma mukuume okuggyako ng'ali armed oba nga wabulabe nnyo. Naye omukazi awanisa omuwanisa kipande nti njagala Kyagulanyi n'otuka omukola ebyo nga naye weeyita general omutiitiizi awadde emirimu. Olaba abazannyi b'ebikonde kokimudde entambi bale nkusaba ojja wabula abantu. A professional boxer akkirizibwa okukuba omuntu, atalina bulabe atakinze kiro nti abadde mubbi. Olaba oli ne bakuteekako okuprovokinga okw'amaanyi okusikasika olwane naye olw'okuba oli professional boxer ogamba nti amateeka teganzikiriza kulwanagana muntu atalina bukugu bwange naye eyeeyita munnamagye. Olunaku olwaleero ali mu kukuba abasivili, ali mu kubatulugunya. Takomye kubatulugunya n'okubaleepinga n'abaleepinga. Abeeko nno civilian nti musajja munno naye omukazi obukazi. Yoweri Kaguta Museveni ebyokakanga ame general, ame Ssaabalwanyi, toli general. Ekyo nakigamba gwe toli general. You were just a coward. Omusajja omutiitiizi w'oku kyalo asobola n'okkuba omukazi emigga atalina na kyakutte yadde ekisi, just akosezza obukosa eddoboozi ti Kyagulanyi. Oyi toli general, olimbalimba ensi nti toli dictator. Musimanyi waleeta democracy, waleeta freedom of speech, simanyanga wakola biki, naye n'okeera ku makya mu ssemateeka wa 1995 musi ti oli Munnayuganda
watembo okuwagira ekibiina kyonna kyayagala kasita kitabeera kyabuyeekera era ddemberi naye ate oli nakeera nayogera bwogezi kigambo nti Kyagulanyi oyi omukazi obukazi n'omukwatira pasi n'omwokya n'omukwatira ebidamirwa n'omwokya n'omukwatira emiggo n'omukuba munaawe oli genera toli dikiteeta mbuwazza eddembe ebibiina byonna bya ddembe watooki kyewakola kyebayita embwa eyo tekikoomi watuwuddisa ng'embwa eyo tekikoomi mu Uganda temuli demokrasi wadde n'akatono era ebibiina by'ebyobufuzi ebiri ku opposition wabibrandinga ng'ebyabayeekera era mu Uganda today tuli mu lutalo kyokka ng'okeera olimba ensi I'm a general ndi general Museven is a general you were just a coward oli coward you are not a general era nsaasira nnyo omukazi akufumbire yakuzaalira abaana wotukidde okuteeka obusungu obungi ku mukazi yawanika obuwanisa ekipande olwo omukazi otatudde ku ccupa ntemeko era ndowooza lina ettima mukazi wo n'obutemu byalina biva ku ngeri gye wamutulugunyamu yaguba naye kati yaguba ekisinga okunnuma bano abasajja beeyisanga abatalina musaayi beeyisanga abatali bazadde abatalina baana bw'oba ogenda okukola ekintu ng'ekyo ku mwana wa munno sooka weeteekeko mu bigere ogambe nti ze bakikola patience oba Natasha I can bear it can you bear it dictator Yoweri Kaguta Museveni mbuuza gwe toli general you are just a coward oli coward general takwata bakazi general tatulugunya bakazi general tatulugunya basivilian you are just a coward oli mutitizi essaawa eno asobola n'okutiitira ekisiikirize kye mbunaye general toli general gwe